Kubugiriza Hajj newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Oludda oluwaabi luze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'Okumu gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti we batuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda, naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji Ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino, ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe, era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina ne bagambye obujulizi tebuwera, so bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3. Twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizeerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye titujja kgenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi, terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogamba. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Ali mu mbeera ki? Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Allahu Akbar. Kutemto wasoka kuwuliriza saidi ye kusaidia msajja jokaje wawuliriza. Waddembe kwatete yantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna, naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawa nga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako, sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna. Waliwo ekirala? Honorable, omukyala yagambye tuwagezezzaako mutiisatiisa. Ekyo si kituufu. Kuba siinawe musanga, siina namba ye ya simu, sinkanangako naye, kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkubo eryaffe eryo liggule. Bw'aba alina ky'ayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze, naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands. Ate ekirungi ye yali ebweru
era singa yayagala okunoonya Honorable Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza. Lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti? Wangi? Lwaki yaloopa omusanga ate alina access ku kizibiti? Ebyo jja bisanga mu kkooti, ebyo tetuyinza kubyogererako wano. Sewo weebale nnyo ekibuuzo kyo.